nze franka siri maskini nti nja kugamba nteekamu ze tonteekamu teeka mwoli ekirala bw'oba wanyiigidde olw'ensonga zange ezinnuma ze mutaagala wuliriza mwagala kusalira sayidi emu musango kuwuliriza sayidi yammwe emu mugiwulirize saawa zino olwekyo yakoze ezividiyo agamba nga bwe bagenda okunsanyawo nga n'emyezi ebiri teginaba kuggwawo ekifo ky'owuliriza ebintu ng'ebyo mulwano mukubabaho kati maama sooka olindeko maama kyembadde nkusaba sigala n'alien skin wo muwe obuyambi because me I'm not a beggar, I'm not a maskin muwe obuyambi ate bw'oba wankyaye nkyayira ddala abaho oli reckless oli two-face oli ruthless oli snake sinze sijja kuvuma wevuma ebyo bye musobola sijja kuvuma kati nga lwaki tomuvuma ate nga yakuvuma ati kakati nzize bulungi anze bulungi kati kasiri wala kati vuma wekana akalambo kabaho kalinga omulambo ogutambula wese muvumeze sibalinaako obuzisi kasajja gwe tetukwagalangako gwe otwesibako myaka 5 gy'oli okompitinga n'omwana ow'emyaka 25 tukutenge bw'otegeera nnyo kale ng'ennyinde kalinga ejjembe ly'embuzi abaho oli reckless oli two-face oli ruthless oli snake sinze sijja kuvuma wevuma ebyo bye musobola sijja kuvuma kati nga lwaki tomuvuma ate nga yakuvuma ati kakati nzize bulungi anze bulungi kati kasiri wala kati vuma wekana akalambo kabaho kalinga omulambo ogutambula wese muvumeze sibalinaako obuzisi kasajja gwe tetukwagalangako gwe otwesibako myaka 5 gy'oli okompitinga n'omwana ow'emyaka 25 tukutenge bw'otegeera nnyo kale ng'ennyinde kalinga ejjembe ly'embuzi musiriwala mudda kubyeyo kati ntunulidde kino kabata kyoteeseeko mbu museti house nkonkona oli kucheyo kama museti house nkonkona Benjamin ku myaka gy'ekaaga gwoba oyogera kwa abawuso bikyawo gyakoze nampija weetunda nkumanyi teweegaana kati owulira kati lengera eno fena wano tuli Uganda tujja kujabikola nga mbuzi Lile futumizi bwalekana. Export TV to the world. Kurwebye ebigambo by'ekyo kiwala kisiba kufanga no kibeera tekivaawo. Be bamanyi ne mission zaabwe. Be bamanyi enchanze bajja kunsanga banyatakinga banzite. Kati ono agenda kuva ya defending bagenda kumadiriza mu ngeri ki. Ye bamanja ki kibanzitira. Amateeka we gali kabata gakola nekali mu nsonga zonna okuva n'olwaleero lwaki tolangirira nti ali skin omwesonyiye owaye mwesonywa bye biki naawe mwesonywa ki yani esonyuwe yetama nti yansobya yankola n'amaana ankolera na interview namba ng'ali kumvuma n'akagiraba ye video eriruda we luti watuwa video eyo anti mbadde mu lutalo lwono bunaku nsiba ku poliisi yena gino leero Nishigana ka video kanonyawo katuweereza. Yena gino olwaleero njikuteereko nga nvudde ku live. Nze mbadde bize ku bintu byeyo. Ne Junior bali kujja Kampala encho akole gundi. Akole statement kuba yali ascreenze live. Okiraba kunganye buli kimu. Ekyo kiwala ngena kufafagana nakyo. Nze mikwano gyamwe gyano ku TikTok nagyesonye Franco badde wa mukwano nnyo we mwe mgono n'omukazi ono mwe mwagaba sente za gabuzi. Ni kati ate mulika bwana. Nose za gabu zinze ya muleta nze ya muteeka ku listi. Era no muwasimanyi milioni 5 temu manyi na muteeka ku listi ne muwa sente yampako n'enjawulo ya mitwala 5 oyo muwala ku sente za gabs. Era abantu nane anewerera ku nsita. Sente yali afuna zaaki nga ne TikTok temu manyi. Sere mu kifozo kyozi waffe mwazi wa. Namu oyo. Okiraba nantemera ye emitwala 5 nze ya muleta kwa gabuzi nze gwe yali akwasiza ovunanyizibwa nga nze amanyi gwe mpandiika ne gwesiwandiika nze gwe yawo ovunanyizibwa ku sente ze waliwo abagambe mubaweeyo video nga lwekyali ku Fangon baveeko abo kati abo omanyi kabaata abamu abo balidde bikubuzi byabo bali kumanyira kati kiveeko kasanze si reporting anti ali ku Fangon reporting bigambo bye yayogedde zisina ku reporting Fangon reporting bye yayogedde okiraba
Kubuza ku munonya wano banna mu blocking naddawa. Kubuzi bali ku mutwe nabo bakomentinga bye batasobola. Walwe nabana bine bidongo. Oyala kwepima mu bakadama butate. Sina budde bwaba nze omuntu atanjagala kabata sina budde bwe era nange sikwagala kuba teri antera mmere ku sowani nze yerisa nawe goma nje yoyerisiza buli omu yerisa ati atanjagala sina budde bwo atanjagala mwagala okiraba sajja uyugi bitu by'omusajja ono biwulira Rachel ne Frank bali mu kweyuza Irene nkuweereza audio muwuliddeawo Irene German nkuweereza ka audio kawuliddaako ne Gabs wa Gabs azze watana bakujja ne Babs Nyax how are you doing Nyax ngeti bali yala kunonya Rachel wano ne Rachel akyambuze we musanga Rachel ono Gabs ono omanye waliwo abantu abagulawo account za Gabs babeera omwo bafera abantu nze simba sina kujjako mumanya nti ena account ye nga ndabye capital letter naye abantu bangi balina account ze bagamba Gabs ate nga babba abantu mu inbox waliwo ezabafere waliwo ezabafere nange nazirabyeko wano erabika yeye oyo waliwo no pretty wa Alien Kabata gyebaleko kale naawe gyebaleko webale kwagala Alien skin wamma tuli bangi ne Franka waali awo abaho va kulekyo tewali wano gogenda kukanga ani akusinga okwogera wano ebigambo okuvuma abantu n'okumanyira abantu lekerawo okukanga abantu abaho lekerawo okukanga wano abantu weesonyiwera ekyo kasajja gwe yeeyita mbu pulezidenti wa simanyi waba TikTok abamu pulezidenti teyeeyisa bw'atyo okitegeera akakasajja kasibisizza wano abaana tetukutya yadde n'akamu tewali kyogenda kukola indi bweru kale nanga antegera e Uganda okomawo ddi inkomawo omwaka guno gwennyini kuba nzija kulonda Alien skin okumulonda newaba tali ku ballot paper awali Kyagulanyi we ngenda okuwandiika erinnya lya Alien skin olaba Kabata ako kabaho kakanga abantu balowooza simanyi balina abanene mu gavumenti simanyi biki mukwano ffe mu State House tetukonkona naffe ekyatuleeta eno ku kyeyo kukola ssente zaffe naye naffe tulina abanene naawe olinayo abanene mu gavumenti eno kati waba kale agezeeko akwatera ekyo nze wano sivumangako muntu yenna siddangamu muntu yenna naye kabako kamanyiira kefuula kakabi kamanyiira wano toyasamira wano gwabaho nange kale nteekaako ku layini y'abagenda okusibwa ali ku mwana tewali kyamukoze lwaki avuma Alien skin uyaawo gwabaho lwaki ovuma Alien skin yakukola ki okuleka ogutima ogubye ogukuli kyeyamukola tewakiraba kiriwa yali muyimbi olowooza ffenna tuyamba ffenna twawa ssente olowooza tusobola okuvaayo ne twasaamira ku midiya bw'oyamba omuntu obula kumulya nze nakalaba nga kamuli bubi banaamuwa n'obutwa musajja wattu naye okimanyi nti akuzize ebyo tebindya kawuliriza kwekali ekindeese kulekyo ave kulekyo nze lekyo tammanyi naye nkegendereza nnyo ako akasajja babeerawo mbu nnyina abanene n'agenda niyekubya ebifaananyi pulezidenti w'aba TikTok ate bw'atyo bw'akola pulezidenti w'aba TikTok alumirirwa ba TikTok ate yasiba ba TikTok yeyeefula owakabi avuma Alien skin yali amukoze eki ayina ensonga nsonga ki agenda musisinkane ye nga ye Alien skin lwaki ajja ku midiya omwana bamulwanye era alabye ekivulu kye gye kiri kajjayo olutwe
bali mu ako kali mabega kukuba kivulu kya Alien Skin. Oyo Abaha manyine luli najja ne musabula. Abawo akumanyi? Oyo. Ne luli era ne live waliwo live gye najja ne nkasangako ne nkasabula. Tebajja tukanga naffe mu State House tetukonkona. Nawe tugaba nawe inaba mu State House. Tetukonkona naye kyatuleeta eno kukola sente zaffe. Bali nabo taatawo yani mu gavumenti eno. Ate kinetagisa kwogera taata wange. Kati akwatele ekyo lwajjo kakasa. Ageze. Yamukoze ekyo. Kasaamirira. Yamukoze eki. Simanyi ki yamukoze naye nga yamuwabidde ne reference togirabye. Amukwate. Kati kakasa nti noti naffe tulina abanene. Kwata namusiba onaakola otya kubanga asobola. Kansuke nkuleetera wano bati. Kansuke nfune wano tiimu Abawo bakuddemu kubanga Abawo yakuzize. Kanonye wano tiimu Abawo akuddemu. Abaho talina makulu era akimanyi nze tasobola na kunziramu nja musesebbula. Agezaddemu kala ayogera ebyekisirusiru nkomewo. Kale. Nze toleeta bumukene nzize kwanukula Abaho. Saanukula mukene. Andi ne mukene nva kati maleja nafunire waliwe goyita mukene. Akimanyi nze tasobo era ne luli kadduka we kanda bakadduka. Mukulu mulekerawo okusiba abana babandi mumweyita banene. Mulekerawo n'ensisi yammwe. Mulekerawo okumanyira abana babandi. We muba muyina sente mubeere nazo muve ku baana. M2 nja kusiba, M2 nja kuba essimu. Naffe tulina gye tukuba essimu. Ave kulekyo amwesonyiwe kale waba ayagala okukakasa nti naffe tusobola okuba essimu kati amukwate mukube essimu naye akuba essimu Frank atwala lwekyo kaseese lwakuba lwekyo wano mbadde noonya akawunti ye wano nsooke muleete wano ate lwaki amukwatira kaseese kale tuli Johnny Bosco, how are you doing? I'm good. Forte. Jebare. Kale nawe jebare. Lwaki mweteka mutasobola? Ate gwe byoli mukweteekamu. Ate gwe byoli mukweteekamu. Ezo entalo temuzisobola. Entalo ezaaki. Mugende mu biyumba byamwe mulongoose toyi z'Abawarabu. Ate nga naawe ndaba oyambadde kyambalo kyabwa Ssekadamu. Kati ate naawe oyasama. Zino essaawa olina kuba ng'oli onaabisa baba ozwekamu amapampa. Yogera ebirimu amagezi ki ekikuleese gwe mulimu gwo. Abawo tomusobola. Ki ekikuleese? Olira omunyambi. Si guleediyo. Ananti ki ekikuleese? Weeba si guleedi yange ki ekimuleeta ku genda eri mu manju ogende onaabise baba na mama. Nebyoyogera ozweko omukadde pampa. Nako nno kali ku kyeyo ndaba kambadde uniform. Obatwale mu buliri obeebase gwe mulimu gwo. Ate mwe bakadaama. Ate gwoli ki? Kati Alien Skin mwe musinzeyo okumusuula. Mwami n'atukunda owa Panther tuwulira ati kubanga azo okuyomerako Abawo simutegeera. Mwe musinzeyo okusuula Alien Skin kubanga bwe mujja wano mwogera nonsense. Abawo weereza amagye gabadde gakyali bano baweereza bananagirira wano. Tulite nnyoko omuliro lwaki tiweesonyiwa Abawo? Kati abagenda okwesimbawo awanise ekipande ky'okwesimbawo naye azze ng'avuma. Soko nyeka ekifaananyi kubanga ojja kwagala okulonda 2026. Kubuze ezikutawanya. Kyoba osooka okujjako ekifaananyi olyoka ojja oyasamire wano. Ndondanga weesonyiwe Abawo musiru gwe. Naawe mwesonyiwe lekyo.
kati nono naye mbuno naye ayagala kwesimbawo oba alina gwayagala awangula akalulu aze kwasalira kuno olinga omonyo nobwobanga otomuyitako nawe otandonda tulina obavuga mpaka kyokitegeere ani abaganyi mu ntebe yabwe mulabye tugikayanira ebatuddemu oli wano tonayambula uniform wetoyasama oli ku kyeyo oyambadde ka uniform singa obadde bulungi singa toli ku kyeyo toyasama nokomuliro ranke yindi oli kafotire jambo nkekyerewo ali kakushara yibondo nk'abakazi tujja badira mwena tujja badira mugira mubeera mukome olowooza bawulidde abantu bange abapangisa bange amateeka balina vibe abantu bamanyi kuyomba banyankole ate abanyankole tebamanyi kuyomba nga gwoyomba twagala abantu mutandikire amba olinga amatako ga ssekoko bali awo Bosco abadde amugamba naye gwe nnyabo gendo yambaze papa baba ne mama pampa naye ka towulira abantu abavuma abawo tebamanyi ebyobogero omukazi akugambye obaka mukazi oba mukadde nze ndi wa State House sikonkona ne State House bazigulira mbu naye ndi eno nkola bwakadaama State House tokonkona ng'okola bwakadaama naye lwaki mwefuula abasiru ate nga mutegeera sikonkona gomanyi otuba tali mu bwakadaama akugambye ekadaama mbu naye mu State House sikonkona kati ebiyo ebiki gwogenda obenga tokonkona mu State House ate tugambe nti oli kadaama kati nawe totubuzaabuza okiraba so bantu mmwe nze Franka nina abantu bange banjagala ate nimanyi amateeka ate ntya amateeka kabaata naye abantu bakunyigidde abawo abantu bakunyigidde no kabaata nsagala abantu banjagale banyigenze ekyo kyenjagala anyiga oba bafa bafe oba batuluke kyenjagala bati nina abanjagala ekikumi tekikyawo omu kati webuuze banyize olaba ono omukyalo ono omumanyi oyo gwendeesa oyo ono mumanyi omuntu wa alien nnyo ateekamu nnyo ne ssente naye bonna bakunyigidde ate nga bodde bakwagala anti sooka ozze kabaata nze kyokuba nga yabadde anjagala n'anyiigira anyiige era n'abanjagala weebali nina ensonga zange lwaki ye bw'anyiigira anyiigire simwinaako obuzibu owulidde nti ssente abadde aziteeka mu alien skin abadde taziteeka mu abaho nnyabo obadde oteekamu ssente no nkubuuziza olina ssente zobadde onteekamu na profit gwe mbadde nkufunamu fafagana na muntu ogwoteekamu nze siri masikini tolina right enteekamu ssente mbadde njogera twogere ng'abantu abakulu ssebo kati yogera mbadde nsaba ome kufaana nnyo omuntu obeeranga n'obusungu in life obuteekanga ku muntu mulala abaho nze kabata nga bagambe mbadde nkuwa respect ekitegeera naye tolina kubeera nga obusungu bukusuuka woolina okubeera nga owookoma you need to understand that bino byokola abaana bangi nnyo badde bakulabanga like kugamba president wa TikTok biki bakuwa ekitiibwa ekitegeera tolina okubeera ng'ojja ate ogira omwana ajjayo abaana abali wansi abaana abakulira mu wansi ne tuvaayo ne tujja mu America ekitiibwa tukikujjako maama kiri bwe bati ni humble request kyenjagala okugamba kiri bwe bati madam bw'oba obadde ompa respect ogambye kabaata agambye oli muwagizi wa alien skin omuteekamu nnyo ssente era wanyiigidde ekirungi obadde oziteekamu oli nze Frank obadde tolina zobadde onteekamu ekyo kimu mpola oyogedde nensirikale kanjogere neno ojja kunzinyanukula ngambye tetuyomba si bwe kiri nze Frank
Nze Franka siri maskini nti nja kugamba nteekamu ze tonteekamu teeka mwoli ekirala bw'oba wanyiigidde olw'ensonga zange ezinnuma ze mutaagala wuliriza mwagala kusalira sayidi emu musango kuwuliriza sayidi yammwe emu mugiwulirize saawa zino olwekyo yakoze ezividiyo agamba nga bwe bagenda okunsanyawo nga n'emyezi ebiri teginaba kuggwawo ekifo ky'owuliriza ebintu ng'ebyo mulwano mukubabaho kati maama sooka olindeko maama kyembadde nkusaba sigala na alien skin wo muwe obuyambi because me I'm not a beggar, I'm not a maskin muwe obuyambi ate bw'oba wankyaye nkyayira ddala bro okay I'm trying have a reasonable conversation with you njagala oyogere nange ng'omuntu omukulu sagala ubeere nga era muntu mukulu era nyongedde bulungi nina ekibi kyenkugambye nyabo wali mukwogera olinga ali mukumpisaamu amaaso ate nga nze nzize towards you maama nina kyenkuyisizaamu kabata nina kyemuyisizaamu amaaso bwengambye nti nno simanya wenzize simanya abeera ku alieniwo biki okitegeera kati maama ozewa ne wakabata kukima bitiibwa era nkubuulidde bulungi sikuyisizaamu maaso kabata yagala ntandike no nkuyisizaamu maaso he want me to start no sogolize kabata sogolize kabata omukazi ono nna kyemuyisizaamu amaaso first of all sagala kumanyira kumpita mukazi si kazi wala wanyoko ompulira taata ori mukimuwala ndi amazzi lwekyo yekayeka sogolize abawagizi balina sikini ebyo byemusobola genda maaso kabata nti era akasobola omuliisa amazzi nze sigenda muliisa amazzi nyambo ntereka gy'omuliisa amazzi nze sibirimu sagala kumanyira kibanda out of your dema sijja kumuliisa amazzi nyambo ntereka na nyama ko sijja muliisa tim simanya abaho oli reckless oli two-face oli ruthless oli snake sinze sijja kuvuma gwevuma ebyo byemusobola sijja kuvuma kati nga lwaki tomuvuma ate nga yakuvuma kati nzize bulungi anze bulungi kati kasiri wala kati vuma wekana akalambo kabaho kalinga omulambo ogutambula wese muvumeze sibalina akobuzi kasajja gwe tetukwagalanga ko gwe otwesibako myaka 5 gy'oli okompitinga n'omwana w'emyaka 25 tukutenge bw'otegeera nnyo kale ng'ennyinde kalinga ejjembe ly'embuzi nyizize bulungi akasajja nkawe ekitiibwa kali wano kammanyira manchana akasajja kazontoka obutasoma bakavumidde ebbanga ne kazunga ku live eno ne kazunga kweri konna kazunga buzunzi kalinga akatamiira kabwe kasongoza obulungi kalinga ejjembe ly'embuzi yomba n'ab'emyaka gya 5 ku 6 live alien skin to be alien skin wa myaka 25 kasajja ka myaka 6 kamuzungirako ati abaho tunulire kale golunyindo n'olukooti lwe katajja kantu gwe twakukowa nembajjako kabaata they not fucking do it ale kati nina wano bibanye ebyaffe bonyiiga ennyo ng'ogula abantu waliwo oyo wabawo ndeese ate mulogo oyo nomulogo wabawo oyo gwendeese aba balogo baabwe tebakola abaffe be bakola stupid funa abantu b'oluyomba nabo ab'emyaka 5 alien skin ali mu liigi gya5 kayina 5 akakasajja kazeeyika eripa ku mwana kyova olaba ebikolwa tebikwatagana buli budde ne kamuzunzizaako omunyindo n'omukooti kava ku live eno kadda kweno kava kweno kadda kweri genda eri mu bakadde banno b'oba oyomba nabo weesonyiwa aliyeni wabula akasajja gw'oli kabi ate okumanya kye nakalabyeko kagwagwa kawakudde olutalo ne katandika okuteekamu generation ne kamaze ne generation ne full figure lwaki tolwananga ggwe olutalo lwo otinkulu lw'abantu wabadde omanyi nti tetulaba wabula akasajja gw'omolojjembe ly'embuzi mwemulowooza muli mu bufuzi simanya muli mu gavumenti weebuuze lwaki tosobola kgenda mu kampala yawa nga kagenda kazunga kakolawa kalinga olumbe lwenyinamulwanirako nesimulaba ate nze ndi eno nyiza okakuba ekikone ne kakiwulira mu nnyindo kati okiwulira abaho lwaki okuba omusajja kakuba ekikonde kakiwulire mu nnyo ngani ayinza okulwanira kaako
bino bitategeera tukasitobuuka noveeri noddeeno nosala noveeri noddeeno naffe tutandika obutakwesiga ama Aisha tubawe manga fulufiga akakasajja kabirumbe zetombuulira nsogwa obusajja bwonna obw'emyaka 5 obweripa kwaliye ninfana busajja mwe mutuuleeko ewaka muna alikanyonyola konna kefudde akategeera ennyo temutulirako amazzi si buli muntu ati agenda kwagalamu ekyemwagala temutulirako amazzi kati gwolidde oli wa myaka 5 muli abatanu muli ku kyeyo muli nakyeyombekedde temutegeera ani yagamba buli muntu abeera ku kyeyo newabula temutwasamira naye temutusemera maziga olina magezi bw'oba ozze ng'ogamba nti bwani yagamba nti buli muntu okubeera myaka alina kubeera muli basiru tobitugamba bino ebikazi byolaba bino byebiwasa obwana obuto obuvubuka byolaba bano tebitegeera kati kabaata kankubuulire eno ddofo giraba era omuntu byabeera n'eddata n'alinnya waggulu katuuti nti ali ku kyeyo stupid tuli wano Uganda mwali enisikini ali waggulu wali kyogamba alina ategeera kuomu si buli omuntu kati bwe tukubalira muli ali enisikini bwe weeremere myaka 6 oli kuyomba n'omwana ow'emyaka 25 gwe toswala kati gwe emyaka gyo tetugamba ti ffe gwe tetugenda wagira gwe kyoyagala tolya mazzi naye ku myaka gye 6 wali badde ova mu luno olutalo olaba amazzi gwolaba amazzi ndowooza ffe tetugamba abawu fena tuwagira aliyesikiti yakola abawu tetewa buli omuntu ategeera abawo yategeera ddimu eyo ennyinde mulinga mukalu laba nekyewateeka ku profile picture omutwe gwatangala gulinga ki mu profile picture musiriwala mudda kubyeyo kati ntunulidde kino kabaata kyoteeseeko mbu museti house nkonkona oli ku kyeyo gamba museti house Benjamin ku myaka gy'embaga bw'oba oyogera abawu sobi kyawo gyakoze nampija weetunda nkumanyi teweegaana kati owulira kati lengera eno temutuliisa mazzi fena wano tuli Uganda tujja kujja bikola nga mbuzi Nile futumizi bwalekana nawe weetunda oli wano wekanira amazzi We have a show ate mugenda tugula n'omuntu ayogera mwennyini agamba butugenda mugula yambadde obusikati bwa 10 oli maraya weetundira kaboozi temutuliisa mazzi abawo omuntu mutuufu nekyali wange yali akugula buli lunaku ng'akugulira wali ekasangati weegaana olaba bino ebikazi ebikulu bino bye biwabya abaana abato bimuliisa amazzi we bimala biteeka obuntu bwabwo babuteeka mu nnyama aliyeni we kano kalimu Amerika kozangoye n'amasuba mu kikajjo ndowooza owulira pulaka meiro nupo mulina obulemu ku bwongo buli muntu yonaabayo nayogerera wakali aliyeni amazi ku myaka gya 5 wali batweyogera ku aliyeni we kino kisema gwantali myaka 5 wali batudisikasinga ku aliyeni Benjamin bekoledde ebintu byabwe abantu abalina sente zaabwe kino bagambye Alien Skin tugenda kubeera naye pakaddi Alien Skin bagaye buli omu amwagala mwasema musinika amanyi oyo omu kubaleeta Alien Skin ne sente zasooka okumutwala mu studio ategeera n'okubasinga okyegedde Alien Skin yakulira ono neyefuuka
yategerera musibisa tiyagitegeera lwaki yagitegeera kati bino ebikazi umanyi byasamirira olina abana bazaalira wansi kusementi byasamirira tebitegeera emberebere zibakutuse tebakyategeera namuyadde ali wano ayasamirira mwine ngoye zokoza mwine ngoye banayi mbukali mu Amerika yawa olinga kasoli karabi ujiro lego mukalo kulinga mteti nira bafutu kulinga kalinga ko Export TV to the world.